Ensasagge ekedde kubuutikira batuuze saako abayizi mu ssomero lya Mother Care Bright Academy Maganjo ekintu ekiteberezebwa okubeera bbomu ekitulise ne kisesebbula omukono gw'omuyizi omu n'omulala n'abuuka n'ebisago ku liiso. Embeera eno ereeseewo obunkenke mu kitundu. Poliisi eya bulijjo n'enteguluzi ya bbomu bw'etuuse n'ezingako ekifo. Tukitegeddeko ng'ekintu ekitulise omuyizi akironze mu kkubo ng'agenda ku ssomero. Wabula ng'ono ayingidde nakyo mu kibiina mwe kitulikidde ng'agenda mu maaso n'okukizannyisa. Abayizi abakoseddwa bategeerekese nga Ashraf Igembe nga wa myaka 13 ng'ono yasesebbuddwa omukono, saako Lolita Namakula nga naye wa myaka 13 akoseddwa eriiso nga bombi ba kibiina kya 7. Omu ku bayizi ababaddewo nga bino bigwawo aliko by'ayogedde. Singa tulivayizinga bitabo. Omwana n'aleeta akantu kabadde ka orange ni kala wakaleese natandika okasika nasuka najja mu pini esooka nemwatikira ku mukono. Banne ne bamugamba gisule wansi toddamu bisika n'alemerwa n'agaana n'asika empaka ze neera n'addamu n'asika nekibwatuka nekimujjako gino emikono gyonna nekasigalako weekati. Banne omulala wagikasuse weebati nga dduka banne ne akamu ne kamugenda mu liiso era babatutte mu ddwaliro. Abatuuze abaliraanye essomero lino nabo bagamba okubwatuka kubakanze. Zibadde ssaawa emu ez'okumakya batukyebasabamu tugeze owulira ekintu ekibwatuka entoozi oba transformer. Omwana omu akoseddwa guno omukono guvuddeko ne buno oba bagambye abadde asula mawu aze n'akantu kitwise bbomu najjamu pini. Omwana omukono ne gukola ki ne gukutukako, omulala ne bamukuba eriiso, zi fragments zimukubye eriiso era babaddusizza misinde wano ku ambulance batwala mu ddwaliro. Naye ekitulumye ennyo ekintu okugwawo ku ssaawa emu ate poliisi nejja ku ssaawa 3. Abaana bagamba akaye bakalonza okumwala bakalonze mbuvudde kuva ku makya bakazanyisa bakasamba bakaze no bakazeeri kati omwana omu n'agamba kankole ki kankasaanukule kano bakasaanukidde okabwatukidde. Poliisi etegeezezza ng'okunoonyereza bwe kwatandise dda okuzuula ekituufu ekikosezza abayizi. Okusinziira ku poliisi yakwaza ekifo ewateeberezebwa okubanga we walondeddwa ekintu ekitulise okulaba oba wakyaliwo ebirala. One boy's hand, Igembe Ashraf, hand got shattered as a result of explosion. And the girl Namakula Ronita, her eye got injured because of explosion. The cause of this was as a result of playing with an unidentified item, which is yet to be established by the team of experts from bomb squad. Bannannyini ssomero lino baganya okubaako kye boogera.